and we thought we would work together. We didn't know that these people actually were working for some elements within NRM. That's why I have called out NUP for being an NRM project. Actually, if NRM was honest, NUP shouldn't even be on the register of political parties because they have a fake constitution, they had no delegates conference. All those people who were elected on NUP should become independents. But NRM is guarding NUP because they need NUP. They need a party like NUP which is incompetent, which is inept, which cannot challenge it. So NUP works for NRM, NRM works for NUP. And I have evidence to prove it. Baluddewo nga babuzaabuza ensi eno. So yagamba NUP ekolera NRM. NUP ekolera NRM ne NRM edifendinga NUP esiwa okusigalawo. Ate kati yagambye tukolagana ne banno. Akantu bano ke baagamba nti okyajjukira Bampuuga akantu ke baakozesanga bakajja ne bagamba nti NUP ekuba buli mukulembeze ow'ensonga. Omuteeketeeke. Baveewo ebatwale mu yo ekisigalewo kubanga NRM yegikozesa. Nti ekolera NRM kati Mao Kanuke nawe ke yayogera. Mpuuga yali ayogera nga ne Mao ayogera n'abalanga bakola ki? Boogera. Bali bagamba nti NUP ekolagana nani? Bintu bino ngate kati bibuzaabuza. Tebibuzaabuza njagala obitegeere nnyo butegeezi. Kati abaali bagamba NUP ekolera NRM. Kati ate bwe bagamba tulina enkolagana ya Big 5. Enkolagana ya Big 5 ne NRM oli ali poisonous ate yalaga nti mukulu twagala buyinza bwo kujjako oba tutyo oba tutya. Kati Mao kijayogera ekibe ekituufu. Otegedde? Yagamba nasayininze kukola nteeseganya transition. Yasayinikana n'agamba Mao byayogera simanyi gye yabijja. Kati n'agamba NUP ekolera NRM yegitaddewo ne bano bonna. Kati ate agamba NUP mbi nnyo kwegamba Mao byayogera byo bibuzaabuza. In Uganda, there are now two political blocks. There is one block has NRM, has DP, that group has UPC, that group has FDC, that group has DF. You can call it a group of 5. I am the one telling you. That is a big block and it is the biggest block. You'll have President Museveni, you'll have Norbert Mao, you'll have Mpuuga seated there, you'll have Nandala Mafabi, you'll have Jimmy Akena, probably you'll have Bidandi Sali's group, it will probably have Asuman Basalirwa, you will also have MK and his group also there. Forget about the Bubadi. In the Bubadi people talk on TV, but now me I'm telling you that that's a group of 5. Now, the other group that does not believe in cooperation, we call them regime change fundamentalists. We call them the Agende group. That group is very poisonous. They have Busagwa. And there's need to remove the poison from their politics. Because the poison in their politics means they cannot be trusted with power. Power is not for everyone. That's why I said the transition will not be based on elections. These things are already happening in the rooms which matter. And those rooms are not your TV studios. Those TV studios are just like loudspeakers. The loudspeaker does not speak itself. It is the microphone which matters. The elections are going to be peaceful. There will be no processions. There will be no people, a galley, there will be no galley. You will announce where your rally is and you drive there straight. If the people are there, they will listen to you and then they go home. Then on election day, people will vote. This is going to be the quietest election you have ever seen in the world. It is going to be so quiet. And those who don't want it to be quiet will be made quiet. This is going to be one of the most silent elections ever in the world. Ever in the world. Namala Nagamba. Nagamba. The election cannot
n'agamba cannot change oba regime yabadde nga Museveni wagamba akapapula papula n'agamba we shall silence them. Ono si gwe njogera ku simu namagye naye ng'agamba baani abokusilencinga ba NUP oba opposition. My friend, the leading opposition party is NUP oba oyagala oba toyagala, and the candidate gwe basuubira okusimbawo in case singa batuuka ku nzikezo oba bweziriwo bateziriiwo izono Kyagulanyi Ssentamu. Abalala bonna abo opposition babanga baddala basuubira kutambulira ku ye nga face ya president addako. Kakati bw'ogamba ebigambo n'ogamba nja basilencinga n'omala n'oyogera ebigambo, yagambye nti transition Ugandans tebagisuubira mu kalulu eri mu bisenge ebyo ebimatalinga. Kati awo wenjagala okubuuliza Falukaali, minisita w'amateeka, minisita mu gavumenti eyeesimbye nawo n'agamba transition tebagisuubira mu kalulu. Lwaki gavumenti eteekawo akalulu neyeewola ssente neekola byonna ne bakwata abantu ne basiba abantu ne bakuba abantu ku kintu kye bamanyi nti si kituufu? Lwaki bakikola? Because bannayuganda tugoberera amateeka era basaba ne bagamba teri kuddayo kulonda mu Uganda, we shall obey the law. Because waliwo omuntu oli ali innocent gwe bakubera electoral commission ekuba n'akalango negamba kyosendaga muntu kebera emikono koloti ogenda olonde, ate olina gye nakugamba okulonda tekirina makulu, tekiri kyusa, tekirina mugaso. Why do you organize ebintu ebigendo leeta obuzibu okusiba abantu ku bwereere ng'obimanyi tebikola? Ekisooka kye njagala okubuulira people like Mao n'abalala abalya mu gavumenti ya Mwai Museveni basooka ne beewa kye bayita self importance oba self entitlement. Mwai Museveni akuwaamu obuyinza n'otuuka n'owulira ng'ensi obanga eggwanga olinga aliyinako amaanyi gwasalawo. Kati Mao ayogeza amaanyi ge baamuwadde. Ekyokubiri, ffe nga Uganda ensi zino ez'abankuseera ezikyakula obukuzi tusubscribinga ku international communities omuli EU, UN n'ewalala, World Health Organization n'ewala gye tujja obuyambi. Oli takulimba zino ensi ezaffe ezikyakula ezikyalina abakulembeze ababbi ababba ssente z'omuyiwa omuso ne bazikolamu ebyabwe. We cannot manage ourselves nti tusobola okuba n'ebyobugaga ntitubikozesa bulungi. Tukyasaba ssente ziva mu bazungu okusobola okukola emirimu. Otegedde? Tuyina international treaties ezo tusayininga. Kakati bwe tuba subscribe ku EU, UN, World Health Organization, World Bank n'ebirala, end of the day biri bye tusubscribingayo bikkiririza mu ki? Bikkiririza mu ddembe ly'obuntu. Otegedde? Bikkiririza mu demokrasi okulonda abakulembeze. Bikkiririza mu kukyusa obuyinza mu ngeri yonna. Bikkiriza nti demokrasi alina okubukala ebibiina by'obufuzi birina okwetaaya. History does not repeat itself. Only fools repeat history. It's very, very unfortunate to see a once knowledgeable person like the Honorable Norbert Mao turning himself into the new Kakoza Mutale now. The new spokesperson of terror, of intimidation. We saw him coming out to say, no, the future of Ugandans is not going to be determined by election. That means the future of Ugandans is not going to be determined by Ugandans. This is the president of the so-called Democratic Party undermining democracy and saying democracy has no role in the future of Uganda. I saw him saying, this is going to be a silent election. You're joking, my brother. We shall speak, we shall shout, we shall scream. Yes, he said he's going to silence us. I want to tell you, Norbert Mao, personally, I will only be silent in my grave. In life, I'll be a pain to all of you. And in death, I'll be a terror to all of you. And so will all Ugandans be. We are going to get our freedom, or we shall die trying to get our freedom. And even if we die, we shall face you through our posterity.
Because we did not start this. This started long before us. This will go on long after us. You cannot silence people that have nothing to lose. There's nothing for us to lose apart from the chains that you put. So we are coming for your boss Museveni, and we are coming for you too. Era balina n'agenda ejjawo okulonda mu parliament eddako bwe tunaaba tetwesibye singa bawangula oba parliament eddako parliament zizze zikola emirimu egy'enjawulo nti eri ajjeeko ekisanja nejjeeko emyaka ene zeeko ekoze eki eno esembayo eyamongo ekisanja kye yayinza kujjawo kulonda ku general vote anti wuliriza okumanya mu awo kiri kyayogedde yagambye transition won't be determined by elections. Kitegedde ate nga yagambye it's after Museveni. Otegedde yagambye kana kaluke tugendo Museveni yagambye vote me for the last time in office. Ugandans come in large numbers, you vote me. Nagamba I have a few projects that are unfinished. Otegedde kati mabu akugamba nti transition tegenda kuba determined by Kalulu yeri ensonga gye nkugambye gye bateekateeka okukola mu parliament. Bano abasajja bonna abeetoolodde bolaba ebibiina bino byonna ebyobufuzi ebyetoolodde bye byagala okukola. So Ugandans balina okukimanya nti if we miss this chance bagenda bajjako obuyinza bwabwe bw'okulonda akalulu. Mao kaali mu bagamba kati أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zolaba ku screen yo. Focus 360 la final channel kwoli nga bulijjo tubeerawo kubanga tubawa between rise kuba tochi mu nsonga atogera ku nsonga eziba zikoze amawulire mu week. Of course ne Farukali mu Namasaka buli wonda banaye omanyirawo nti tusimbudde okuba tabaaza mwekyo kyoyinza okubanga wategedde obanga tewategedde ne tukuwa perspective yaffe. Comment section sijikwata kebeera nzigule osobola okugamba banaye naye leero bwe munnyonnyoddemu nze sibwe nti obwenkirabye nga bulijjo tuba tusibwako Nana Herbal Mouthwash Nana musenyese gwe wenna alina obuzibu bw'amannyo atona bagenda bwa musawo sooka ogezese ku Nana ate bakugamba prevention is better than cure nawe atanabufuna gezesa ku Nana osobola okukuuma amannyo go nga malamu bulungi bwalina amannyo agaguba malwadde ganyenyera ng'onywedde ebyokyo ebinyogoga ekibuno kivaamu omusaayi ng'osenyeza Nana Herbal Mouthwash goba okozesa Nana bakugamba tebaguza kapa mu kutiya kuba bo bakakasibwa ne National Drug Authority basangibwa mu supermarkets, clinics, drug shops wonna batunda eddagala osobola bafuna Nana oyo bwali mutala amayanja ojja mufuna we batunda ebintu by'abaana Uganda obenga osobola nawe okwetuusaako Nana. Haji Yasin Kiza musomi wa ddua gwali yenna golina ebizibu ebyenjawulo osobola mukubirako ku namba y'essimu eyo gyolaba wansi nobeera ng'osobola munnyonnyola kikyoyitamu n'akusomera ku ddua tomanya ebintu osobola okutereera kuba bangi abagenzeyo bagamba bikola naawe osobola obeera omu kwabo. Biva Organic Dr. Senjo bajjanjabisa ddagala lya butonde asangibwa wali Mengo ye musawo ekagwe mmanyayo n'eddwaliro nga likozesa Nacho Herbal Products akugamba emmere eddagala gw'omukyala yakufulira family planning eri organic ekizaala gumba so osobola okubeera nga otuukawo emmenga okwa Mukasa Road ojalaba ekizimbe obuuze Dr. Senjobe oba Beef Organic bajja kuba bakikulaga kya green kiriko ekigambo kya yellow onuddewo ti mu Bulange era obusobola okubanga okiraba so tambula ne bannaffe abo Farukali buuza kuba tulaba oli mukosefu mu naye tujja kutambula mpola weewaayo era neewuunyiza okubeera ng'otuuse ku makya kuno okubeera ng'osobola okuba nga okola omulimu ogwa nakyewa. Kaseera kano kazibu nnyo twakwogerako bagamba asigala talaama naye njagala okwebaza bannayuganda bonna gye muwangalira batulaba
buli lunaku olw'omukaaga olumu ku Friday tubaagala nnyo mwebalire ddala naye nno njala tumirako omukyala mumita Sumaiya mwami Yahaya Kakembo Shina Lubowa mikwano gyange mwenna Sise abantu be Boston awo mbatumirako Christine Yahaya bawemu e Colorado waliwo ekintu ekyankoledde amawulire wiiki eno nalabye muganda wa Waiswa Mufumbira mutowe ng'akuba campaign ng'ayingira ekitebe kya NUP naye nalabye omuvubuka omusajja yamutunuulidde bw'ati n'agamba ono muzimu tebaamusiba kwegamba ng'alaba kwegamba waliwo omuntu gola naye nga tomusuubira because bano ba twins bafaanagana nnyo ekisusse njogera newammwe ye Masaka abampuuga baamukubako nga bamugamba Waiswa oyitiriza okuyisa mukama waffe eggaali kumbe gwe bakuba tayogerangako tabamanyi nabamanya musajja wattu ali ku bibye ekyokubiri ekyankoledde amawulire NUP eri mu vetting process y'ababaka ba parliament mu Uganda naye kyasanyusiza nnyo era yadde president emu kuzaakoleddwa NUP ng'eno vetinga Waiswa naye ng'egenda mu kkomera mu kkomera gyali e Luzira gye bamuvetingidde so naye yabaddemu ku president ezaakoleddwa nti ebibiina ebirala bakikolako kuba ku Dr. Kiza Besigye oyo Dr. Kiza Besigye yeewandisizaako mu kkomera naye ku level ya MP n'ekibiina ekito nga NUP bwe kifaanana yabadde president nene era NUP n'akakiiko akavetinga nze wano ku Focus 360 nyonga dabba ebimuli byammwe badde manyoge nagamba era NUP ju anjagala bba ebimuli byabwe kubanga sofa bw'otunuulira NUP yasinga okuleeta ba candidates abangi abaali beegwanyiza ebifo kozi twali twagenda oba wiiki bbiri nga bali mitwalo 4+ ne bw'olaba nga tewannabaawo kajagalalo konna okujjako bano aboogera ebbali n'olaba ono n'agamba baagize so akajagalalo kabeerawo kaadi emaze okugabibwa no abantu NRM 15 bakakasibwa nti already baafa oyogera kajagalalo mu mbeera eyo system eno erabika esobola okuyamba okweliminatinga violence eyo eri unnecessary kitegedde so ndowooza nti nze bakoze bulungi njagala kubategeeza nti tulina Buganda Dinner 2025 eri Manchester naku z'omwezi 14 ne 15 November 2025 pound 8 abakulu abataataanu emmeeza 8 alebad ticket zikyaliwo kubira mwami Yahaya Kakemba akimala plus 447 984 972 756 mwami Yahaya Kakembo oba mutuuseeko ng'obuukinga mugenda mweyagala ne bannayuganda bawangalire n'abeetoloddewo bitwina zikwata ki mu nsonga tulina ensonga ezikoze amawulire wiiki eno mbutuufu ensonga ya Mawu ndowooza yeetisse wiiki eno bwe yavuddeyo n'abotoola kyetwandiyise ekyama oba nayasa ebyama nti political parties abantu ze babadde basuubira nti zirya mu kimu ne gavumenti ddala mbutuufu zibadde zirya mu kimu ye n'agamba there are only two political groupings eri ku side eno eya iPod oba biki gavumenti w'ebityo ne side eno ne bateekayo abaayo n'agamba naye side yaabwe nene side yaabwe yowaki njaka kuba yazise the big five the big five group of 5 eno ndowooza nga waliyo the small three waliwo n'endala entonotono nga zi irrelevant parties katugambe kale weeziri naye era olaba neeri waliyo jema one man party so anyway kisoboka CP baani abo ne CP Mawu ng'agamba ebibiina ebimu bikolagana ne gavumenti wadde biriko opposition tebikkiriza mu kalulu ogenda kuba otukubira tooki statement eno kiddala kyetegeeza era eyinza okuba yavudde ku ki tulina General Muhoozi yakubye pressure up awo push ups ezo yakubye 4 nabadde kina yakubye meka sasa mazensi andi nalabye yakubye
kyogamba kati ewaliziremu oyongerawo zire endala omanye enkola yammwe ya NRM tubala ngeri eyo bagiyita the tango do you mathematics omanye enkola yammwe ya NRM omuntu bwafuna okoze enkola ya Nambi ekawempe bwe yafunanga 2 nga bagattawo zire endala ng'afuna 2 enkola ya NRM ajja kyusamba tekeyo 12 yakubye push up 4 totandika abantu oyabbaletera obusungu kale ojja kubawo toki ku push up awo era amadde nkusika kuba mumanyi push up wazitunulidde n'ogamba push up zino ddala baleese eza Bobi Wine yakuba n'omukono ogumu ne batandika zibala mu nkola ya tango doyi nga wakawo ogumu nga 100 140 kuba yo ya mukono ogumu ne tugamba owa tunaabiraba mama Kadaga ayinaho omukamingi oba homukamingi ya Kadaga e Busoga bwe bakubye ebipande bimu nga beraga Kadaga for president tugenda kuba tutunulawo nawo tukakase ddala Kadaga for president bamusibako matuga mbuzi kumuli isango Bobi Wine yazemu Mau ate side eri tulinayo omukulu naye Otafire aturendinze nnyo Otafire onavuddeyo ku nfunde ez'enjawulo ng'alaga yiye ensonga ze balwanira alabika akyaziriko simanyi batalina busobozi zikolako nga naye asobola zoogerako ngaffe oba alaba nga zikolebwako kuba sigwe mulundi ogusoose waliwo yavaayo ku corruption kati ekyasinza otrendinga ze arrests ne bakwata omuntu ali ne bamala ne bagamba nti tetumanyi gyali abantu ne bagamba kale waakiri mutuwa omulambo ng'agamba ekyo kiba kiswaza nnyo abantu batandika osaba gavumenti kale tukkiriza temugenda muwozesa tukkiriza buli kimusi naye kale mutuwe tuziike n'agamba ekyo bwe bulumi obusingayo omuntu watukira n'okusaba omulambo nagwo nga gwabuze so n'alaba nti ezo ensonga balina okuzitereeza katutandikire ku statement za Mau tujagera tutambula mpola n'eddiini omuyiseemu eddiini ndowasava twali twamuvaako eddiini ne Kibalama ne Katumba revelations zavuddeyo era ndowooza revelations zino zikulaga lwaki ddiini yali agambye Nuupu agikubira mwezi gumu nga alaga yalina access ku Kibalama ng'ensi yonna emunoonya batandika ogamba Kibalama oba yagenda Kenya oba yagenda wakumbe ye alina ekyama kye yali ne Kibalama abamu nga beebuuza munnamawulire afuuka ddi omusawo okujjanjaba oba ddi waafuuka family member but ensonga ezo nazo ndowooza tujja ziraba kantandike na Mau tumwanguye. In Uganda there are now 2 political blocks. Fena tube mu frame. There is one block has NRM, has DP, that group has UPC, that group has FDC, that group has DF. You can call it a group of 5. I am the one telling you. That is a big block and it is the biggest block. You'll have President Museveni, you'll have Norbert Mao, you'll have Mpuga seated there, you'll have Nandala Mafabi, you'll have Jimmy Akena, probably you'll have Bidandi Sali's group, it will probably have Asuman Basalirwa, you will also have MK and his group also there. Forget about Debubadi. In Debubadi people talk on TV, but now me I'm telling you that that's a group of 5. Now, the other group that does not believe in cooperation, we call them regime change fundamentalists. We call them the Agende group. That group is very poisonous. They have Busagwa. And there's need to remove the poison from their politics. Because the poison in their politics means they cannot be trusted with power. Power is not for everyone. That's why I said the transition will not be based on elections. These things are already happening in the rooms which matter. And those rooms are not your TV studios. Those TV studios are just like loudspeakers. The loudspeaker does not speak not itself. on your channels. It is the microphone which matters. In the election. Akatambi njakateeka ne bwenkomaawo. Nero Ekibuuzo Mau kye yayogedde ku bino ebibiina ne assumptions abantu ze badde babeera nazo yakakasizza
yawaayiriza. Ku channel tuzze tukola show eziwerako nga twogera ku Mao eyali omusajja ow'ekitiibwa era yayogera ensonga bannayuganda ne bawulira nti waliwo omuntu alina ekifaananyi ekirabikako ng'omukulembeze wa Uganda ow'enkya oba ebiseera ebijja. Mao yakiyimiriramu bulungi kubanga ekisooka yali agatta ennimi almost abantu ze balowooza nti zimatalinga. Mao bw'abanga bazadde be abamu ba Western Region ng'akulidde wano mu Buganda waawangaalidde ng'asobola n'okwogera ennimi ez'amambuka ga Uganda kitegeeza yali omuntu asobola okugatta abantu. Ng'avudde ku university nga guild president ng'atambudde bulungi. Mao yayogeranga ensonga n'owulira nti omukulembeze asobola okukwata mu ntebe y'eggwanga tumulaba. Naye with the time twagenda Mao tumukubamu ebituli kusinziira wayogeranga ebigambo leero ng'enkyabirya. Era twamulabe waliwo ebiseera ebikadde ebya Hajji Nasser Ntege Ssebaggala be baatandika okucyaŋŋanya awo. Bw'olaba omukulembeze ng'atandika okuutiza constitution ebyali badde ebisanja ebibiri n'akuutiza n'atandika okutufaanana gwalwanyisa kubanga ffenna tukimanyi nti bw'oluwa olwanyisa obukulembeze bwa Uganda tubali tulwanyisa Mwami Museveni emyaka 4 ate n'abalaba mulwanyisa kasita otandika okulaba nga bakuutiza kitegeeza babavudde mu buweereza obwawamu bafuusa abeenoonyeza emirimu oba ebifo. So olinaku oyogedde n'ogamba Mao ono ab'ebiseera ebyo bamulaba ng'omukulembeze wa Uganda asobola okuddako n'aba mulungi. Neŋŋamba naye Katonda mulungi nti at least kaakati simanyi oba kyamulaba bwe batyo kubanga olaba akuutiza bya DP n'omukwasa ku ggwanga ayoza buyuza karakita ye entuufu azagijjayo with the time. Kakati bwe tutambudde wano ne tutambula Mao n'alemera ku buyinza awo tulaba Lukwago bamulwanyisa bannambozo ojjukira bulungi tugezaako kujjayo Mao ono bannayuganda bongere mumutegeera n'akasembyeyo ballot paper bazitula ne bazitwala mu hoteli Balukwago ne bannambozo ne batuuka n'okukola ekibiina kyabwe ekiwayi ne bamweyawulako ne bagawo omusajja akoze eki kubanga majority eya DP yali esazeewo nti Lukwago is the next mu line. Mao n'alemerako nga kitegeeza ali alina agenda y'ekibiina kino ekya DP kubanga DP ky'ekibiina ekisinga okuba ekikadde mu Uganda era bajjajjaffe bataata baffe n'abalala baakigulamu bakiyiwako omusaayi. So olusembyeyo Mao tumulaba asayininga MOU ne Mwami Museveni. Ekyo ekintu kyatiisa nnyo bannayuganda ne bagamba Mao kale yali badde asigala alya mu nkukutu eyo naye azze ojjudde ekibiina n'akiwaayo ensinga ekola ki tekibangawo mu nkola y'abadikiteeta n'ogamba nti gwe tubadde tulwanyisa tukoze naye endagaano nga Mwami Museveni gwe yali akoze ddi naye endagaano n'agikkiririzaamu n'agitambuza. Mwami Museveni bonna baakoze nabazza abalyamu enku bonna okuva ku Beeriya Kateegaya si musajja wa ndagaano mpulira okuva ne mu lutalo nga bamuyita jangu tuteese n'obote Kenya n'akulaga nti emundu tagiyimirizza ye tateesa. Kakati ebyafaayo bya Mwami Museveni kambikubulire katono twayina iPod yali etandise nga baagala kugenda mu kibayita dialogue era dialogue yali egenda kukubirizibwa Benjamin Mkapa wa Tanzania. Mwami Museveni FDC by then yali leading opposition party nga Mwami Museveni yayagala ekintu kimu yaperereza obukiiko bw'abakulu bayita Religious Council Interreligious Council nga mulimu n'abantu exactly Elders Forum omwali n'omwo mwami yali Katikkiro wa Buganda Jeff Semwogerere ne bateeseganye ne batuuka ku kinyuze ekisembayo naye Mwami Museveni manyi yali ayagala kufuna kifaananyi ngali ne Besigye nga bwazza kinoonya ku Kyagulanyi. iPod eno gyola Mwami Museveni gyapushinga tayagala kuteeseganya na bakulembeze bavuganya ayagala bifaananyi ayongere kakasensi nti wante wali opposition oba bano bye bagamba si bituufu bonna njogera nabo. Era Besigye bwe yagaana okumiitinga Mwami Museveni yamugamba leka tusindika abantu
fe twagala kujja ku table kusayininga kubanga ne bwe mbanza sirabiseeko tulina system FDC obukulembeze obwenjawulo n'ensonga za lwatu bw'oba oyagala tusinkane leka tujje mu lwatu ensemanye tugenda mu ki mu dialogue Mwai Museveni yayagala bifaananyi bya kyama mu State House yazze era kyovola Bakyagulanyi yagamba nze sirijja kusinkana Mwai Museveni bw'aba yagala tusinkane biina kuba bya lwatu ensi yo nange ekola ki ng'ebimanyi so Mawo agamba bakoze MOU ne Mwami Museveni eya transition era bagenda kukolagana after ebbanga tono Mwami Museveni n'avaayo n'amwewakana kyembadde ndogamba Mawo ono yayogerako awo lumu nti nze ekyakozeseza MOU eno zize kuteesa ku transition exactly Mwami Museveni n'amwewakana oba kwali gezira n'agamba the transition Mao is talking about I don't know about what Mao is saying. Akomyewo mu party tukati now transition erina n'ekisenge. Kakati Mao yewozaako era awo agamba basigninga terms of the transition nete naba kuteesebwako. Okategedde? You can sign an agreement. Naye nga temunnaba kutuuka ku nki tujja kukola femi nga bw'olaba ANT bwe yakoze memorandum. Ne PFF naye nga bibakkanyaako tebannabikola ki tebannabiresolvinga so ngezaako okutematema Mao bannayuganda bawongere mumanya bwe tutuukidde wano akomawo mu kamera twayimirira ntugamba Mao ye yamaliddwa kutwalibwa ebibiina nakugamba wano mu shezimu nenkumenyera abantu b'esitakakasa era ne mbalaba ku NUP manya banoonya mugaati nakubuulira wa PPP Sadamu Gayira nenkugamba omulaba abaanoonya bisawo ono gwe twawagira Somani basalirwa ye yakkiriza naye n'agenda omwami Akena nali mufunyeemu essuubi nga mmanyi engeri UPC gyeri mambuka n'amaanyi geeyina opposition eyaddala nga NUP basobola okukolagana kuba tumulabyeko enfunda eziwera nga gy'omwami Kyagulanyi nga bagezaako ayogera Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu yennagakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Nga mwe mulowooza yajja kuteesa naye nga ze gwe bagambye sobola kuba two-way gwatalabika nnyo naye eri waliyo ddiiru sayininga you never know kakati tumulaba wano mu iPod ng'afiirawo ng'ate ne mukyala we minisita mu gavumenti ya Mwami Museveni era bamubuzaako ekibuuzo ekimu ku kyezimu n'atabuka so tulaba abantu bano bonna FDC yenajja nakumbi yotokakasa nti Mwami Museveni yagimalawo yagiteekamu ssente era kwe kwava ekiwayi kya PFF bwakugamba tuyine group of 5 kakati ekibiina ekirala kye tubadde tugamba bannayuganda bulijjo kye twategeeza wano ku channel eno yali Mathias Mpuuga Nsamba DF Mathias Mpuuga Nsamba sebo n'abyewakana yagambye Mao byayogera tayinza na mukumukkiriza ekituufu kyokka kyalina Mawuli erinnya lye Nobert Mbayi akavidiyo akamu lwakuba saaka kuweereza naye tugenda kanoonya ojja kateerayo bannayuganda Mpuuga yeeganye omuntu Mpuuga yabaddeemu ku interview ze baamukutte ng'ayogera ng'ebigambo byayogera omanyi Mpuuga yayogera nnyo mu ngero n'ebisoko naye ebigambo yagambye nti bamubuuzizza ku meeting zaatuulamu n'agamba I can't disclose byenzija mu meeting ze tuteesa n'abantu abala kubanga bamubuuza yagamba reaching out ku bibiina ebyenjawulo era yali aleeta amendments zaali amendments ki Mpuuga ze yali aleeta kakati Mao oyo mulaba tasobola kuvaayo n'akwogerako nga kyakwogeddeko naddala mbiri ebintu bya transition nga toliimu Mpuuga twamulaba mu NUP ng'alwana n'obukulembeze bwa NUP twabyogera ntwabagamba nti abakulu bano baali baagala kufunamu kiwayi Mpuuga yali ayagala kutwala NUP era ky'ovola ababaka abamu baali balwana Kyagulanyi paka of late
Mao nga naye wayogera ebintu ne bamwegaana n'empuuga ku bitaano yagamba tazirabanga. Exactly. Bwe tutuukidde olwaleero ng'agamba nazifuna mu mateeka. Okyasobola okutwasinga mpuuga n'ebigambo bye. Mao n'empuuga bwe bakugamba nti yitaawo. Beera mugezi oyite. Bwe bagamba yita ku ddyo, olina kuyita ku kkono. Kuba omanya mu maaso obulabe bukwolekedde. Bonna tetubajjaako adisi. Tetubajjaako. So, Mao akugamba tuli a group of 5. N'amenya bulungi nga n'ekibiina ekisembyeyo bakita DF. Naye nga kirina n'obujulizi abamu ku bafunda baakyo tubalabyeko ebigambo ebazze boogera. Omuli Abeid tosobola kumuggyako hadithi. Mu kkooti yazijulira nti Mwami Museveni yawangudde akalulu. Tugende tuteese. Tugende tuteese. Twali wano ng'abaana babasibye okufa obufi nga tugamba democracy ya rule of law. Nga bagamba omusajja tuteese naye tubabuuza Mwami Museveni oyagala kukola naye omuwanyisiganye naki? Kikyomuwa akuddiza eki? Kale gwe oyagala mugyeyo abaana. Gwe kikyoyagala omuwa. Otegedde? Ebyo byali bigambo zaali consent ze baagala okutuukako ezaali zaagala okunafuya NUP. Naye ensi abaali bategeera ensonga z'ebyobufuzi nga ffe tugamba nedda. Mwami Museveni toyina kiki kyotwala nga toyina kyomuddiza. Eyo likodi era ensi yonna ekimanyi. So beba tebaayo kwana ku mugendo gwe NUP. Ne bakola tubamukaako ensi yonna ebamanyi baloonya byakulya. Ewali akakubyewo bakola ki? We balaga. Kakati nabo tobajjaako hadithi. Kakati bwamala Mao n'akugamba tuli group of 5 naye osobola kuteekako ne Piero U. Eyemale gobe mu kibya. Lwaki ogamba yemala? Kyembadde ngamba bannayuganda wano. Nti bano abasajja bonna boolaba bamukasambidde, bamunyagwa, ba Bedi Bwanika, ba Mathias Mpuuga Nsamba, bano ba Sadamu Gayira, ba oyo Asumani basalirwa. Bonna abali banywanyi ba NUP ng'olaba kati bagirwana. Bayina project gye balwaninga gye bayita Muhoozi project gye nakugambako wano nti egenda kubbulukira mu parliament eddako. Enejja gye tugendamu. In case nga bannayuganda tebatekawo resistance. Egamba nti ekimala mu kalulu kano nga Mwami Kyagulanyi byagamba tugenda mu protest vote. Wano mu parliament gye tugendamu. Ye turning point yegenda okuvaamu okweyubula singa bannayuganda tebakomya fuga bbirya Mwami Museveni ku guno omulundi gwe tugenda okugendamu okulonda yegenda okuvaamu okweyubula kwa NRM. Mwami Museveni yaggambye guno gwe mulundi gwakomye okwesimbako. Nakalabye bati simanyi oba kituufu. It's true. Simanyi oba video ntuufu. Mwami Museveni bali badde tayogedde. Ge mazima agaliwo. Mwami Museveni takomawo. Yagamba ayagala emyaka 5. Kino ekisanja. Mwami Museveni bagala kukola transition yensi Nero. Aba 85. Nero mu ensi yonna egiraba. Nti Mwami Museveni necha emutima ye. Anti president we Cameroon ali 92 years. Anti Sokove ku president we Cameroon 82. Anti president we Cameroon mulabe. Si ye Museveni. Ate buli muntu aba n'ebigendererwa ebirala. Kuba kati bano bagala kuzimba monarchy. Bw'oba oyagala kuzimba monarchy osobola ogivaako kubanga ne Muhoozi gwe twogerako si muto. Yakubye pressure up bina. Obadde ki? Oyina olwali. Amaanyi ago. Soko muveeko. Kakati bwe twogera ku nsonga zino Nero. Mao akusiigira ekifaananyi ekifu n'ebigambo ebibasiga mu bannayuganda. Political party NUP mpandiise weri mu mateeka. Nagamba that group is poisonous. We'll silence them. Otegedde poisonous. Let me tell you. Omukulembeze ng'okimanya ekibiina kiri mu mateeka. Kikyogamba nkiri poisonous. Nga nawe ogamba oli waki? Opposition. Kitegeeza wafuna obujja ku banno bano. Ffe abantu abali mu Uganda between NUP ne NRM is poisonous. NUP eyinaki? Gye bakwatira abantu, abakulembeze, abawagizi, be bafa, be batatwalibwa mu kkooti z'amateeka, be basiba emyaka ebingi, n'ebirala tebabakkiriza kwa
activities ez'ekibiina. Kati who is poisonous between the opposition NUP n'ekibiina ekiri mu buyinza? Mao kyawagira bakole transition nga n'ekibiina kigoverningibwa government. So is government serving a poisonous political party exactly to the public? Kubanga government ye controllinga ebibiina era yeegaba emitendera kwe batambulira. Minister wa Justice wajja n'agamba ekibiina ekyo kiri poisonous, ategeeza electoral commission eservinga abantu ekintu ekifu. Teyakomye okwo n'agamba n'okugamba nti nonze bwe nasinza okufokasinga ennyo Nero era wasinza okunennyemiza kino bulijjo kitugamba bannayuganda. Eno statement eyajogedde CCDF si mukulu wa poliisi, si wa SFC, wabula omukulu ayina okuteekesa amateeka mu nkola. Ayina okulaba nti amateeka mu ggwanga gabukaala era ne gatambula bulungi. Yagambye this is going to be one of the most silent elections ever in the world. Namala n'agamba the election cannot change by regime. Yabadde Museveni wagamba akapapula papula. N'agamba we shall silence them. Ono sigwe njogera ku simu namaje. Nenga agamba baani abokusilencinga ba NUP. Oba opposition. My friend. The leading opposition party is NUP oba oyagala oba toyagala. And the candidate gubasuubira okusimbawo in case singa batuuka ku nzikezo oba bwe ziriyo bateziriiwo izo no Kyagulanyi Ssentamu. Abalala bonna opposition babanga baddala basuubira kutambulira ku ye nga face ya president addako. Kakati bw'ogamba ebigambo n'ogamba nja basilencinga n'omala n'oyogera ebigambo, yagambye nti transition Ugandans tebagisuubira mu kalulu eri mu bisenge ebyo ebimatalinga. Kati awo wenjagala okubuuliza Farukaali, minisita w'amateeka, minisita mu government eyeesimbye nawo n'agamba transition tebagisuubira mu kalulu. Lwaki government eteeka wa kalulu neyeewola ssente neekola byonna ne bakwata abantu ne basiba abantu ne bakuba abantu ku kintu kye bamanyi nti si kituufu? Lwaki bakikola? Because bannayuganda tugoberera amateeka era basaba ne bagamba teri kuddayo kulonda mu Uganda, we shall obey the law. Because waliwo omuntu oli ali innocent gwe bakubera electoral commission ekuba n'akalango negamba kyosendaga muntu kebera emikono kolooti ogenda olonde, ate olina gye nakugamba okulonda tekirina makulu, tekiri kyusa, tekirina mugaso. Why do you organize ebintu ebigendo leeta obuzibu okusiba abantu ku bwereere ng'obimanyi tebikola? Ekisooka kye njagala okubuulira people like Mao n'abalala abalya mu gavumenti ya Mwai Museveni basooka ne beewa kye bayita self importance oba self entitlement. Mwai Museveni akuwaamu obuyinza n'otuuka n'owulira ng'ensi obanga eggwanga olinga aliyinako amaanyi gwasalawo. Kati Mao ayogeza amaanyi ge baamuwadde. Ekyokubiri, ffe nga Uganda ensi zino ez'abankuseera ezikyakula obukuzi tusubscribinga ku international communities omuli EU, UN n'ewalala, World Health Organization n'ewala gye tujja obuyambi. Oli takulimba zino ensi zaffe ezikyakula ezikyalina abakulembeze ababbi ababba ssente z'omuyiwa omuso ne bazikolamu ebyabwe. We cannot manage ourselves nti tusobola okuba n'ebyobugaga ntubikozesa bulungi. Tukyasaba ssente ziva mu bazungu okusobola okukola emirimu. Otegedde? Tulina international treaties ezo tusayininga. Kakati bwe tuba subscribe ku EU, UN, World Health Organization, World Bank n'ebirala, end of the day biri bye tusubscribingayo bikkiririza mu ki? Bikkiririza mu ddembe ly'obuntu. Otegedde? Bikkiririza mu demokrasi okulonda abakulembeze. Bikkiririza mu kukyusa obuyinza mu ngeri yonna. Bikkiriza nti demokrasi alina okubukala ebibiina by'obufuzi birina okwetaaya. Kakati Nero bino bannaffe bye basiiga olw'okuba nti tukyayagala obuyambi
mu international community oba mu nsi ezaakuledda za America n'endala. Mwami Museveni ne banne kiri ky'obuuza nti lwaki bakyakikola? They still need sente okuva mbali kubanga bali before nga tebannakuwa bino bye mukanya mutaamu ze musayininga nti ojja kutegekanga akalwa k'amazima n'obwenkanya kyova olaba nti ne mu kalulu olumu basindika baki supervisor overseers otegedde era olumu ne sente ne batuwa ezinategeka akalulu ne projects ze bafandinga kati tugambe bo tebawulira mawulire nti bye babagamba tugenda kukola akalumu tuwe obuyambi mutuwe kino sitebagenda bikola mu byaddala tebasobola gamba tetulinawo obuyambi obwo kuba bye mugenda okukola byakiyaye ebbanga lyonna abaddewo gye nkolaganye ko n'abazungu omuzungu ye muntu asinga obugumiikiriza mu nsi yonna omuzungu ye muntu asinga obugumiikiriza mu nsi yonna. Osama bin Laden omulaba yajja natta abantu n'akola buli kimu okuva ku mirembe gy'abakulembeze abaasooka. Nomanye yamutta America bamuttira ku kiseera kya Barack Obama. Baali bamunoonyanga yeekwese yali tatuddawo nti bannaye bamulaba bulabi ne bamuleka. Anti nkugamba bamutta ku biseera bya Barack Obama. Barack Obama nga talina na training y'amagye. Kitegeeza nti omuzungu asobola okukuleka paka kye basooka okukulembeza. Abazungu bakulembeza nnyo kye bayita bakulembeza nnyo what do they want from you, interest zaabwe. Era kasaba kutuuka kula kubanga Museveni kyayambyeko abantu okulaba nti emirembe ye gyayita emirembe gibukaala mu Eastern Central Africa yabayambako. Kati ekyo ke kalembekereza kakakyakoze ki kakyaliko naye omulaba ali mu kawungeezi obudde bwe bwa kawungeezi kati bamutunuulira era kyovola abali mu kuvuba nnyo bagamba this country tefuna buki buzibu. So ekyo nakyo njagala okirege naye mbadde nnyina akantu ke mbadde njagala okugamba kana akavidiyo njagala okawulira akaudiyo Mao tosobola mwesigeera Mao nga gamba nti saawa zino Nup is poisonous. Nup is poisonous. Mao bino yabyogera emabegako eyo. And we thought we would work together. And we thought we would work together. We didn't know that these people actually were working for some elements within NRM. That's why I have called out NUP for being an NRM project. Actually, if NRM was honest, NUP shouldn't even be on the register of political parties because they have a fake constitution. They had no delegates conference. All those people who were elected on NUP should become independents. But NRM is guarding NUP because they need NUP. They need a party like NUP which is incompetent, which is inept, which cannot challenge it. So NUP works for NRM, NRM works for NUP. And I have evidence to prove it. Kamperezo musajja kali tutwale kiriwa kakati chovola bankugamba na basajja opportunity kampereze ko kugundi baluddewo ngenda kuwa baluddewo nga babuzaabuza ensi eno. So yagamba NUP ekolera NRM. NUP ekolera NRM ne NRM edifendinga NUP esiga okusigalawo. Ate kati yagambye tukolagana ne banno. Akantu bano ke bagamba nti okyajjukira bampuga akantu ke bakozesanga bakajja ne bagamba nti NUP ekuba buli mukulembeze ow'ensonga omuteeketeeke baveewo ebatwale mu yo ekisigalewo kubanga NRM yegikozesa nti ekolera NRM. Kati Mao kanuke na uke yayogera mpuga yali ayogera nga ne Mao ayogera n'abalanga bakola ki boogera bali bagamba nti NUP ekolagana nani bintu bino ngate kati bibuzaabuza tebibuzaabuza njagala bitegeere nnyo butegeezi kati abali bagamba NUP ekolera NRM kala ate bwe bagamba tulina enkolagane ya Big Five ne NRM oli ali poisonous ate yalaga nti mukulu twagala buyinza bwo kujjako oba tutyo oba tutya kati Mao kijayogera ekiro ekituufu otegedde
yagamba nasayininze kukola nteeseganya transition yasayinikana n'agamba mawo byayogera simanyi gye yabijja kati n'agamba nuupu ekolera NRM yegitaddewo ne bano bonna kati ate agamba nuupu mbi nnyo kwegamba mawo byayogera byo bibusaabusa kati ekibuuzo kankube kano. It does not repeat itself. Only fools repeat history. It's very, very unfortunate to see a once knowledgeable person like the Honorable Norbert Mao turning himself into the new Kakoza Mutale now. The new spokesperson of terror, of intimidation. We saw him coming out to say, no, the future of Ugandans is not going to be determined by election. That means the future of Ugandans is not going to be determined by Ugandans. This is the president of the so-called Democratic Party undermining democracy and saying democracy has no role in the future of Uganda. I saw him saying this is going to be a silent election. You're joking, my brother. We shall speak, we shall shout, we shall scream. Yes, he said he's going to silence us. I want to tell you, Norbert Mao, personally, I will only be silent in my grave. In life, I'll be a pain to all of you. And in death, I'll be a terror to all of you. And so will all Ugandans be. We are going to get our freedom, or we shall die trying to get our freedom. And even if we die, we shall face you through our posterity. Because we did not start this. This started long before us. This Embogo ate mbogo ebeduduma bududumi buli You cannot kaseera. silence people that have nothing to lose. Wali There's nothing for wagambidde us to lose. Apart nti from ne bwafa chains. wakiri emizimu ginaabatulugunya. So we are coming for your boss Museveni, and we are coming for you too. So Our comrades. Kakati nero nyina akantu kembadde njagala okutegeeza. maliriza ensonga ya Songa ya Mao nene sawa namba naye kati kankubulireko tannaba kwera saawa. Songa ya Mao yeetoolodde Amawulire naye kati kankubulireko akantu kamu. Olina ky'obadde obuuza. Nero Mao yagambye ye ne banne bali ne bana abagenze mu kalulu ba constituting ebitundu 8 ku 10 ebyakalulu akagenda okugenda mu maaso. NUP ne banne bano ba PFF kinene nnyo bajja kufuna meka abiri. Kakati bino byenjagala okugamba Mao ne banne bannayuganda njagala bakitegeere bulungi. Mao ne banne bonna be yesimbawo naye nga bavuganya Mwami Museveni ne Kyagulanyi Robert Sentamu Kalwa Kaggwa. Ebibiina byonna omuli Amuliyati omuli ba Katumba ba Mugisha Muntu. Oludde ng'otawanyizibwa endwadde ogezezzaako wangi biganye kati kozesa obutonde kankwanjulire Biva Organic ekulemberwa Dr. Senjobe Richard omukugu mu kujjanjabisa eddagala ly'obutonde omuli emmere emiddo n'ebibala tujjanjaba endwadde nga pressure ebizimba mu nabaana fibroids okuzibikira mu basajja oba prostate gland enlargement endwadde z'abaana tukolera ne wake up call ku mwami omunafu atatambula lugendo luwanvu ayakozesako enkola ey'okwezannyikiriza nawe wagenza akula mu myaka n'ogenda ng'onafuwa okozesa obucupa 6 sisitimu neddawo. Ate era tulina ne immune boosters wamu ne body booster ayamba ku bantu abatono abagala okwongera ku mubiri n'endwadde endala nnyingi. Tusangibwa Mengo opposite ne Masengere Hamukasa Road. Awamu ne branches zaffe okwetoola eggwanga tukubire ku namba noti 752 mukaaga noti 2 227 oba noti 773 454 5 noti 2. Biva Organic emmere eddagala. Bafuna obululu emitwalo 67 mu 62 mwana 8. Obululu emitwalo 67 kati tubale 67. Robert Kyagulanyi Sentamu yekka yafuna obululu milioni 3 mu emitwalo 63. Ekitegeeza nti owa retail shop ne bw'abaira ne bu retail 10 tayinza kupaakinga bintu kusinga supermarket yetegereka. Bano balaba ne bebegatta bonna kuba kati bwe ndabamu katono wano bwe mbalamu tebaweza yadde na 6%. Otegedde kyenkugamba kati osobola okugerageranya mu Uganda kati ate bino byembaze kubanga
Amuriat Oboyi yafuna 3.26 emitwalo 33. Yali second opposition party eri esinga okuba ey'amaanyi emitwalo 33. Yafuna ebitundu bisatu. Emitwalo 33 njagala ojawule ku mitwalo milioni 3 emitwalo 6. Kitegeeza mwami Kyagulanyi asigaze milioni 3 emitwalo 3 n'ezigwamu. Kati ate Amuriat ekiwaye ekisinga okuba eky'amaanyi ekyamuwagira kyayawukana naye kyekye Katonga. Kitegeeza Amuriat ne bwakola takyasobola. Kati Mao w'amaanyi okusinga Amuriat. Mao yafuna ebululu emitwalo 5. Mukasanvu. Okategedde nkugamba. So ng'omaliriza ku nsonga ya Mao. Kati Mao tatumalira nnyo budde. Mao tasobola kumala budde era talimba bantu nti balina contribution ennene nnyo gye bagenda okukola mu kalulu ke tugenda okugendamu. So ebigambo byange biddayo. Mao ne banne baleme kutiisatiisa bannayuganda okusinziira ku bigambo byeboogera ne banne bali mu kulya mu ngalo za Mwami Museveni. Bwe kiba nti ebiteesebwa ebya dialogue biteesebwa mu bisenge ye byagambye nga tebigenda kukyusibwa kalulu. Bebiddayo ku lubye nagamba bannayuganda nti we tugenda Mwami Museveni aludde okututeekako muhoozi nga bannayuganda bossi gwe baagala era balina n'agenda ejjawo okulonda mu parliament eddako bwe tunaaba tetwesibye singa bawangula oba parliament eddako parliament zize zikola emirimu egy'enjawulo nti eri ajjeeko ekisanja nejjeeko emyaka ene zeeko ekoze eki eno esembayo eyamongo ekisanja kye yayinza kujjawo kulonda ku general vote anti wuliriza okumanya mwawo kiri kyayogedde yagambye transition won't be determined by elections. Kitegedde ate nga yagambye it's after Museveni. Otegedde yagambye kana kaluke tugendo Museveni yagambye vote me for the last time in office. Ugandans come in large numbers, you vote me. Nagamba I have a few projects that are unfinished. Otegedde kati Mao bwakugamba nti transition tegenda kuba determined by kalulu yeri ensonga gye nkugambye gye bateekateeka okukola mu parliament. Bano abasajja bonna abeetoolodde bolaba ebibiina bino byonna ebyobufuzi ebyetoolodde bye byagala okukola. So Ugandans balina okukimanya nti if we miss this chance bagenda bajjako obuyinza bwabwe bw'okulonda akalulu. Mao kaali mu bagamba kati nsonga ki endala gye tuddako awo ensonga endala weeziri tukyalina ensonga ya Mama Kadaga Dini Mama Kadaga tudde Kadaga Mama Kadaga Mustafa nani oundi ni mulishidi Mustafa ki Mustafa watongola ni Mustafa kwa mulishidi abalese bintu bino wale wenkolera byo bitimbe ku street wale kwa gulikalicya bakusubiza sente imeka babe bakali kunkuba ku sente dolora bangati byo timbe kweyi ya mukazi wange jamutwala ki alinda ye mutwale mutwaliro muzeyi mukazi wange alinda aibanga bande teire bizibu bino basaba lese bipande bingi baba waire bameka okutimba ebipande waire abantu bati babiri bonka kale oundi bamweta Najibu bakutte abantu mu Busoga nga balina ebipande ebiriko Kadaga for president 2026 to 31 Mama Kadaga ebipande nga bikubiddwa. Aba Kadaga bagamba sibe bakikoze, abalwanyisa Kadaga mbu be bakikoze okumuleetera obukyayi eri mukamawe. Jukira Kadaga abadde n'okusika omugwa wane Kololo bwe yavaayo n'atulira President Museveni nti fe abakadde otuyisizza bubi. So abamu balowooza nti yali emabega wa kino. Kadaga agamba bamusibako matu ga mbuzi muliisango. Ku sayidi zombi kisobola oba kikola. Waliwo abalina endowooza nti Kadaga ye mukyala agenda okujja okwesimbawo okutta akalulu k'abakyala 1 n'akalulu k'e Busoga nga balowooza nti
ke batamuwa kifo abasoga banyivu bagenda kulonda nnyo Nuupu because awo Nuupu yalina obwagizibwayo obwokubiri mu ggwanga. Tukubire mu tochi mu nsonga ya Kadaga eno. Kisoboka okubanga mama Kadaga waliwo abamuzanyisanga poni mu Chelsea bwe bagiyita okubaira nti no azanyanga empiki okutta akalulu ka Bobi Wine mu Busoga. Oba waliwo abamuzanyisa empiki okwongera omwonono wa mukama we President Museveni. Ekisooka tugenza okujja ebifaananyi by'okufuluma. Kadaga nga yeewandiisa dda yalaga dda interest ne mukamyufu ka NRM yayitamu dda okubeera omubaka. Ndiyo sobola kisuulawo. Ekyokubiri twalaba Sebagala bamu obwa meya n'abusuulawo n'agenda yeewandiisa ku bwe. Ekyokubiri okosimba okubwa president kiina emitendera. Okuŋŋaanya emikono gye sitasuubira nti Kadaga ne bwe yali badde ayagala ekyo asobola okukituukako ku ssaawa eno envannyuma. Kitegedde ne foomu yazigyeewa. Yazigyeewa n'ebirala. So ebyo byonna tulina obitunuulira nga tunnatuuka ku eno embeera, naye eno embeera esobola okuba ku sayidi zombi. Esobola okuba nga eyagala kwongera kupika Kadaga eri bakama be bamanye nti akyalina omuwendo gwasobola okubagattako, era ekintu ekisobola okuba nga kikolebwa bantu be within abamwetoolodde ne bagamba katubakangemu kubanga bw'oba owulira nti mwami Kyagulanyi agamba maama bakunyigiriza nnyo naye wano waffe wali open, you are welcome. Nga waliwo abatakyakulaba makulu ne waliwo abakwaniriza n'emikono ebiri ate nga balina amaanyi abantu babawuliriramu. NUP bw'ebanga erina amaanyi ne Busoga ssaawa zino ng'ewerokaminga ayitwala Kadaga n'emikono ebiri nga luwa ate abamulabanga ekitengejja ku mazzi. So bano basobola okuyisaamu eggaali. Nkimanyi bulungi nti Kadaga tasobola kujoyininga NUP. Naye asobola okuteekawo embeera esobola omuyamba okusigala ng'akyali relevant mu kibiina kya NRM. Oba ng'akyayina bakyamulabamu omugaso ogwo. So ze zino Thanksgiving kubanga bw'otunya Thanksgiving ssaawa zino yali badde ejja mu mbeera ki. It is an indirect campaign. Exactly kubanga tugenda mu kalulu general elections n'ebirala. So kiringa ekyagala Kadaga ayagala kulaga bano abantu nti whatever you do eno region nkyagiyinamu amaanyi n'abantu abanzikiririzaamu era njagala babalagira ku Thanksgiving. Ngenda bakunga mulagi numbers era you'll see them. So kino kisobola okuyisaamu eggaali. Ekyokubiri kino kisobola okuba embeera endala eri ebibiina ebivuganya naddala nga NUP kubanga bw'obakanga mukkaawo ne beekuba bazita ki ne beerinnyalinnyawo gwe NUP kiba kikuwa mileage nti bano baba balwana obagamba nooza mulaba noono yennyini ebigendererwa si bya kubasaavinga kati naye anoonya wasigala ng'ayimiridde bamuweeyo akafo eva makitayagala twegattako naye bano balwanira keeki. Otegedde bino bisobola okulabisa Kadaga nti ne bankubadde bannaffe mumwagala eno mu Busoga naye Kadaga naye ebigendererwa bye si byakusaavinga interest zammwe, asaavinga mwami Museveni. Era opposition basobola obbukuba obwo obupande ne babuyisa. Okitegedde njono gwe mulaba bino byonna naye ayagala kwesigala nga yesimbyeko amaanyi naye emyaka gy'amaze wano mwali badde mufaanana bwetu ku bifo bya holdings. Mwali badde muli far better than this. Ekirala nero kyenjagala okulaga nti Busoga eyo bw'ogitunuulira mwami Museveni eyo si musajja musiru. Mwami Museveni bwe yamanya nti Kadaga atandise naye bafuukiramu ekizibu ne beekwata nnyo kugundi ku bwakyabazinga nti Kadaga w'amaanyi naye tasobola ate kwenkana ku level y'obwakyabazinga. Era buloka w'emirimu gyonna egya mwami Museveni ne mu iPod kyova olaba yabadde si mukulembeze wa kibiina kyonna naye yazze nga delegate oba omugenyi omutongole. Kadaga manya gundi Anita Amongo. Anita Amongo yabaddewo mu bantu bonna ababaddewo babadde bakulembeze ba bibiina naye Anita Amongo yabaddewo ku mutto gwa Museveni.
kitegeeza nti yakoze obwa bulooka buno bwonna bwe tulaba babasaalirwa bannandala mafaabi bampuuga Mathias bonna yabukozeeko obwa bulooka ne ssente yazinoona mu State House bakatuntu okitegedde. So era omulaba waliwo ekifaananyi ekyafulumye ng'ali wakati w'abakulembeze ababiri ng'abayimiriddemu wakati wakirabye nakirabyeko kabaka wabaki wabasoga okyabazinga ne King Oyo. It was a disrespectful picture. It was a disrespectful picture nkiddamu okuyimirira mu bakulembeze b'ennono ng'abayimiriddemu mukyala era ayisa abasajja wangaala empologoma ya Buganda ebyokujooga wabigaana ebyokujooga wabigaana. Nero you can see it from a far distance. Neno zabadde photo moment. No, photo moment yetya. Kyogamba kaŋŋambe Queen nga waali awo tebasobola kubanga waliwo Prince oba King wegundi ne wabaawo omuntu ali waka. Njagala ombuulireko kabaka wali omulabyeko nga luwo omuntu amuyimiridde ng'atudde. Ennono tuzimanyi bulungi. Munnono bafukamira kabaka w'abaali n'abakongozi bafukamira wansi. Otegedde? Nkitegedde mbadde sinnakitegeera kyo. Eyo statement ekifaananyi kyakoze kyabadde kyakujooga. Ekifaananyi basobola obbikuba kyoga badde photoshoot. Omukulu yadde anoonya photoshoot. Togamba yabadde anoonya photoshoot. Badde basobola okuba ku bifaananyi nga batudde oba nga bayimiridde naye. Kale obutambi leero bwakututta waludde ku nsonga eri yensonga tulina nsonga bannayuganda gye badde balindiridde ate tusazeewo obutasimbawo muntu yenna wa pulezidenti mu kalulu akajja. Okusalawo kuno kutuuseeko olw'okwagala abantu abalwanira eddembe okwegatta nga twolekera akalulu kano gye tulabanga PFF naddala mu kiseera kino baavuddeyo ne bagamba tebagenda kusimbawo candidate nga bo nga PFF wabula bagenda kubeera nga balina enkolagana ne bannaabwe bakkiriziganya nabo of which bakola memorandum of understanding ne ANT eyamugisha muntu ndowooza yo yali willing okubanga eteekawo omukulembeze because banga ddene nga mugisha muntu ayagala obeerako ku ballot paper. Kyokka ate eyo gye baavudde yo anti ngamba tubeere abakulembeze babiri aba opposition ku ballot paper. Ate Nuupu yeegamba bwe tuba tugenda kukola nammwe enkolagana twagala omukulembeze omu Robert Kyagulanyi Ssentamu kati bali awo enteeseganya zikyagenda mu maaso. Ekibuuzo lwaki PFF yo etidde okuleeta omukulembeze yerekereza oba etidde waliwo okugamba nti no PFF bambi yabadde n'omutima mulungi nnyo ebadde n'obusobozi bwonna naye olw'omutima omulungi tereese oba PFF mu butuufu terina muntu wambavu asobola kujja kuba pulezidenti tusookera Nero njagala tubeere ba mazima. PFF bw'ogitunda structure yaayo betuyita empologoma zaayo zikulembedde front. Abakulembeze abakulembedde front mulimu Lukwago Elias Mayor. Lord Mayor Elias Lukwago. Mulimu Ssemujju Nganda Secretary General. Mulimu Lulume Bayiga. Ndowooza ye mumyuka wa president. Naye wambavu. Yena tusobola omuteekako awo. Kuba bamuwerokaminga. Embavu oba tozinafuyiza. Anti nyina kyenjagala okusiigira. Okusinziira ku PFF. Lulume Bayiga bamulaba ng'owembavu kuba olwatukira ne bamuwerawo n'obukulembeze kumyuka wa president. Embavu nga. Okitegedde? Mu kibiina kya PFF njagala okwotinga bulungi wambavu. Kakati abakulembeze abasatu ab'ensonga mu kibiina abasookerwako boteeka ne yali badde nga chairman waakyo biriggwa. Ate kana abeerawa. Kano baamugira omugundi bamuyita batya
omugundi babayita batya omukadde ngoboga omukadde w'ekibiina kadde wa kanisa oba ye father of the party kakati mu bana abakulembeze benkugambye abasooka Dr. Kizza Besigye tali wali mu kkomera naye yali yesimbiddewo ko mu kkomera anti wuliriza bano basajja baganda bonna abasajja abaganda ng'ekibaddewo wano kibadde kigamba nti abaganda bankwe bali enkwe mu bannaabwe bw'obanga ggwe Lukwago ggwe Lulume Bayiga ggwe Ssemujjuŋŋanda nga mukira bulungi nti amasannyalaze mu Uganda bannayuganda batunuulidde Mwami Kyagulanyi Robert Ssentamu bw'ojja n'omwesimbako nga pulezidenti gwe ebyobufulembeze ebyo oba obiyiyeeko ettaka era olugendo lwe ly'obufuzi luba lukomyawo olugendo lwo kubanga entikko y'ebyobufuzi yonna ku muntu yenna aba kwesimba okuba pulezidenti era kibi nnyo okulaba ng'omuntu kiba kikwasa ennaku okulaba omuntu yesimba okuba pulezidenti ate akomye okubaka bwa paaliyamenti Bwanika yakikola ssebo anti Bwanika era mulabe naawe osobola okuzaako bagamba retreat noddamu kemabega ne weetegereza bulungi ng'omuggyako Hadithi Bwanika kati bw'abanga bwe twagala okugeza tugeza ku Bwanika oba omaze okukkakkana tekisoboka kiba kya nnaku kakati ekyokubiri PFF erina akantu keeri mu kkola kesitabayinga nakaliwa kazannyo omanyi ebyobufuzi bino mapeesa bw'obanga wakola MOU ne ANT ng'oli NUP temunnakola naye MOU nga temunnagenda wa NUP mwina kusooka ne mwesootinga mmwe babiri ne mujjanga omu kubanga ANT njagala tukkiriziganye nze naawe Nero oba ompakanya obukulembeze omuntu baba bamulonda ku values ki genda maaso ekisooka olina okuba ng'okoze gye bayita fan base emala okitegedde olina okuba olina numbers ku ground bwebanga PFF bw'ogitunu njagala ogeraganya PFF ne ANT ani asinga embavu ku ground PFF esinga ANT kati PFF webega teyagala kuleeta mukulembeze kuwa president why would ANT etalina numbers even have a say nga tayina wadde wa LC ku kyalo eyagala kwesimba ku bwa president where are the numbers era oba olinga atuzannyisa obuzannyo nkankukwekule so PFF mu byokwesimbawo terina na kwogera kubanga ebadde dormant for 4 years ANT ebadde dormant ebadde active yadde sobola gamba nti erina kyefiirwa senga bagigambye kale era sigalayo mu dormant naye sobola okukola memorandum negamba will support you kubanga Grigori Mugisha muntu support you in which way no. Because support you ebyobufuzi olina okumpa abawagizi anti wuliriza nti agenda ku supportinga ng'erese ssente ng'erese eki waliwo ze bayita structure ng'eriwo esobola Grigori Mugisha muntu let me give you an example mu kaluke twavaamu aka 2021 Mugisha muntu Grigori yafuna obululu 6,700 yesimbawo Mugisha muntu yaliko 0.65 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin Kizza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku sikulini yo afuna 7,000 akyagiweza kakati oba alinawo ng'ebiri kati ayinza obutagiweza
kuba tasobola kuddamu kujiweza ayinza obutagiweza kuba tujja gamba nti luli yali mu active ku FDC ayinza oba yavaayo ko n'abantu but NT sinnalaba kyekola ku ground essaawa eno buli omu agamba foomu biki naye oyinza omuwa benefit of doubt ku nsonga bbiri the region mwava waliwo abamuyinako abamanyi nti alina impact mu byobufuzi n'omukululo gwe ekyokubiri mu magye naye era kyenkugamba tosobola kugamba nti ayagala kwesimba okuwa president kyenkugamba akwate omumuli senga yali w'amaanyi yandireeseeyo MP wa kiri omu nga olaba Jema exactly kuba mu region gyava at least yandigambye nti wano we bamuzaala aleese MP waawo naye kati yagamba nti baleete bakandidate kubanga bw'otugamba nti mwagala kuleeta bakandidates babiri PFF yo already emaze okivaamu kitegeeza ANT naye yagala kuleeta ki candidate nti ne NUP erekole ki ereete kitegeeza ANT muyina akantu ke mutuzannya either nga candidate ono wa ANT PFF ye mwagala oba kategedde PFF eyinza okuba ye mwagala naye nga tayagala kukola ki kukyogera kubanga bwekyogera bannansi bajja kugirabanga ki ng'ey'enkwe kuba bw'oba PFF n'amaanyi g'olina kubanga PFF ekyali mu structure za FDC mwekolera era amaanyi ekyagalinako ku ground kusinziira ku Dr. Kizza Besigye ne structure ze baakola kakati tosobola kuŋŋamba nti ANT eri mu kugamba nti ereeta omukulembeze ku structure ki at least ne we tugenda ku bikadde erina abakulembeze abalina numbers olaba Lord Mayor Basemuju Lulume Bayiga yawangula Buyikwenga eyina abakulembeze abava Kasese eyina abakulembeze at least boyinza okugamba nti we tugenda wali mu kubala akalulu esobola okujjayo negamba yavusa mu namba structures yazikolako naye ANT terina ye ebegenda kuleeta ku mukulembeze ku mutendera ki so something is not balancing so Semuju jagamba nti PFF yagala yatigambidde ddala nti ye Semuju agamba nti yekkiriza yeegamba nti baleeta omu owulidde naye nti naye ANT yeremeddeko yagala baleete bameka babiri neggwe okiraba mu girasi kigatta kiganya okugatta tekigatta so NUP kyeva emugamba nedda mu mwakola dda MOU mudemu esorting out munajja n'ekirowoozo ekisembayo forede tulina standi yaffe ffe twakasadde omukulembeze waffe agenda kukola ki agenda mu reesi era yalangiridde n'ennaku zagenda bwe mba mwagala okujja ku mutwegatteko mulina okujja n'ekirowoozo ekigamba either tusimbawo omu bwe muba babiri mwe musobola okwesortinga eyo muvuge kyammwe so bwe wabeera nga bakkiriza nti kale twegatte tebagenda kujjanga DP Boloko bwe yajja neberanga ekimye ebifo by'obukulembeze nti tukimye kaadi ndabawo nga ababiri bano Semuju Nganda ne Lukwago at least ku mulundi guno balina abasajja be bataddeko bavuganya ng'embavu zisobola obaawo tebajja ne bagamba ana tuweegaseeko tugenda kukola ffenna naye Lord Mayor mukatuyambe n'akakira kale katutandikiraawo ekiyinza okubeera ekizibu convincinga NUP kulaba effort bali mwezo zaataddemu kizibu okujja n'omugamba nti bali mwezo vaamu Lukwago agende mu maaso I think it's late tewajja kuba kwegatta kubanga bw'oba onaakola okwegatta let me give you an example mu 2016 twayina Dr. Kizza Besigye ne tuba n'omukulu Amama Mbabazi abaali balimu okuteeseganya bajje ne candidate omu Mbabazi yalemeramu naye ng'amazima ffenna tulaba Besigye alina numbers bannabyabufuzi abaagala okulya eno n'eri abasinga bonna ne babaakinga Mbabazi naye nga Mbabazi is a newcomer tannayogerako ku violation of human rights tayogera ku nguzi ebintu bye tebirikkirira ne kadi ya NRM ngalaga akyagirina nga neri tavangayo naye nga baagala akwata omumuli gwa opposition Besigye n'agamba nedda this one hasn't denounced takyali waabali ate ne waavuddeyo wadde abadde mufo kyamaanyi talina gwazze naye ate nno Mpuuga ye yagendako n'aba nga n'ebibi byabali tabyogerako naye nga ye agamba njagala buki Besigye n'agamba ntumwesiga ku ttaamu ziki
era abaali bakiwa gyaba abaagala bampuuga n'abalala nga bw'obamanya ababuukira etokota ne bagenda naye kitegedde. So era Besigye n'agenda mu kalulu era mpuuga ndowooza Besigye ndowooza omulaba numbers yasigala zina kubanga mandate y'abantu era akola ki akyagirina. Ono munnaffe ensi yeewuunya mama mbabazi kalulu kamuyisa bo. So kino kye tuliko leero tosobola kugamba nti NUP besimba w'abakulembeze babiri nti Mugisha Muntu NTRete ne NUP erete nti kati muyina mukolera wamu tebigatta. So kitegeeza nti bannaffe ab'opposition abakulembeze betulowooza nti baali egasse ne babaako kye batuwa abasinga bakyali mulejjalejja banoonya bifo tebaagala kujjako mwami Museveni. Era bo bakulaga nti okujjako mwami Museveni kizibu nnyo kitegedde nga tugenda mu maaso ndowooza tunaatera omaliriza omukulu General Kayindo Otafiire so has been arrested. They are very good. 6 months, this person has not been brought to court. So has disappeared. Like now, today somebody called me from Marana and said a gentleman called Wangomani, Amos Wangomani. He's been a big cadre, these middle cadres who fights from 70 to the name. He's been arrested. Amos Wangomani from Marana, just a simple businessman. He was arrested, he's disappeared for 3 weeks. His family went to court. First time he was not produced. Second time he was not produced. Yesterday they went to court. You know what the authorities told us? And including vicarious liability. They said we don't know where the money is. General Otafiire azavaayo ku nsonga ez'enjawulo ng'ayogera ku corruption kati wanayogera ku disappearances n'arrests. Yagamba temukwata bantu nga temaze kunoonyereza. Naye ate mumala bakwata nga mumaze okunoonyereza. Ate bwe badisappearinga kiba kyewuunyisa. Abantu batuuka n'okugamba mutuwe emirambo waakiri tuziike nga nagyo temugirina. What is going wrong? Abuuza gavumenti mwasaavinga. Kakati Ugandans bafunye enough talk about ebintu ebigenda mu maaso mu ggwanga. Aboogezi boogedde kuba naffe twogera. Era Kayindo Otafiire General saagala alowoozese bannayuganda nti alinga ffe. Otya. And we also talk about the same. Naffe twogera ebyennyini byayogedde buli lunaku. Naye ngaali mu buyinza kubanga poliisi egwa mu doketi ye. Utegedde ssebo. Ate batugamba poliisi erina okukuuma abantu n'ebiki? N'ebyabo. Njagala abeerere eggwanga wa mazima. Ebyo ebyokugamba nti gundi Kayindo Otafiire naye njagala abuulire bannayuganda nti binaani abikomandinga kuba okulevo kwali abaamanyi. Otegedde binaamanyi ani abikomandinga era kimanyi bulungi nti eri wakiwanuka talina maanyi aliwo just nga kifaananyi kuba agambye DPP gundi egwa mu doketi yo. Naye tukimanyi bulungi nti DPP be bali badde bawolereza abantu okulaba nga abantu bafuna obuki obwenkanya. DPP ndowooza yapima munalaba emisango Uganda ekuvaasinge yewa state ndowooza. Kakati ebyo nabwo bitunuulira muganda wange natuuka n'okubuuza nti omusajja musobola atya musibe emyezi 8 mu kkomera nga tafunye bwenkanya. N'agamba public opinion yeeraga nti oba emisango mituufu oba si mituufu mulete mumuvunaane embuga z'amateeka kuba abantu bo bajja kulaba nti ali ki tayina musango. So naye Kayindo Otafiire tawookana na bali mu gavumenti kuba bakulembera. Kayindo Otafiire okimanyi naye akyanoonya akalulu k'omubaka wa parliament. Era okimanyi tuli mu kaseera ka bululu. Akimanyi bulungi nti generation gye tulimu abavubuka ebitundu 85 ku 10 bakola population ya Uganda era be bamu kubalonda. Kakati ebintu ebimu gogamba byayogera ayinza oba tabikkiririza. Saagala nnyo bannayuganda abeera excited.
eggwanga lina abantu boogedde abamatalinga at different levels ne twagala actions abantu bajja ne boogera bangi bazze ne boogera we spoke tukoze tutya otegedde naye action gye twagala so bobo kyali mu government nga jo serving ng'olina n'ebifeemu ku bisinga okuba eby'amaanyi ng'osobola n'okusalawo naye mutulaga nti mmwe jjase muliwo mu bifo tewali kisalibwawo ayina obuyinza n'okusalawo mu mumanyi era wano mujja kwogera mu public mutulowooze nti abasajja bano batulumirirwa kati sometime naye amazima gali nti tebatulumirirwa eyo diversion balina ebyobufuzi ebazanya ebya diversion n'okuteekawo embeera bagamba osanga kati munnaye waliwo abagize tebakulimba tewali kigenda mu maaso ebintu byonna babimanyi. Tumalize ne push up z'omukulu yakubye push up ana bweddu omache bayita benchmarking kwe kubeera kwolabira ng'olina kyolabirako omukulu yakubye push up kakati Robert ate za ddala zituukira ddala wali okwe ku push up ze nsiibako omanyi kyo bayakubye ttaane bazigatta nzibaze waneeno ozibaze otya ozibaze otya kakati osobola otukubiramuko wano bbiri lwaki okikoze ekyo ekintu tokimanyi nti ni mulwadde owakaziza ezo nzikuba nesingawo nze sobola push up bbiri nezo push up nazikulagadde era omanyi amangi gange ne wenkoma naye kati katwogereko ekintu ekyo nga tumaliriza benchmarking kyekintu kyolabirako n'ogamba nange naliyagadde okukola kino mugende mukirabireko mujje tukole kino kakati Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye neegakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Abantu abo abali mu gavumenti eno naddala General Muhoozi Ken Rugaba azaatulaga nnyo nti ebintu Mwami Kyagulanyi Robert Ssentamu byakola bimusanyusa nnyo era amulabirako nnyo. Kyogamba osobola okunenya omusirikale okuba push up kuba training ye owulidde njogera ekigambo kye bayita kunenya bwe tuva wano Uganda ne tugenda ne tulaba gye bazimba eggaali y'omukka oba gye bayina transport system ne twegoma ne tugamba kati naffe katujje tukole bbaasi zino ezinaatamba bagita Kigundi egye bali mukola project nagamba naffe katujje tuzireete mu kibuga tukole zikendeze traffic n'ogamba katugende tulaba amalwaliro ge bazimbye amalungi naffe tujje tukole okola benchmarking ku kintu kyolaba ekirungi ddala naawe n'okyegomba kati bwe tulabye omukulu tutisiza tweeting ebbanga eriyise lyonna era nga azitweetinga ku Mwami Kyagulanyi Robert Ssentamu nojjukira bulungi Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency yasooka okukuba push up says sooka ove ku President Museveni kati President Museveni ali mu level ligi yemu ne Mwami Kyagulanyi nanti byatandika mu local down Mwami Kyagulanyi yasooka okukuba push ups otegedde kakati yazidda mu luzzi mulundi gwakubiri ze walaba endala so omukulu yeegomba nnyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era kyova olaba naye yayagadde alage eggwanga nti akyayina amaanyi gennyini ag'ekivubuka agasobola okubaako kyakola push up yazikubye tewali aganye naye ayina mu inspiringa naye at least push up ziri better than tweet sinnabigane tuli mu kwogera push ups kati si tweet ate senga tweet zo nagano ziraba naye zo push up nazirabye nange ningama sobola okubayo kale mu bbiri kubasebo zino zaakya amagye zino zaaki namagye sizisobolerako ddala so tumwebaza okubanga asigadde ku mulamwa
ogw'omuntu wamwinspiringa n'ataggwamu ssuubi. Diini wasava. Oye gudi ng'oddukama. Bannayuganda tuyagala tubabuulire. Ate kati push up lwenda zoogerako. Kizaakubiddwa ziri ano. Ogambye ogw'ennyino zire tuzoogereko. Nalabye abantu be push up wano ne nzijukira nti naawe okubamu ku push up. Si kubamuze nkubira ddala. Kwe kugamba otukubiremu wano emu. Leera nti ndi mulwadde. Naye n'enzuula nti push up kazibe bbiri tozisobola. Tewali buzibu. Tewali buzibu. Anyway, Diini wasava. Naye nga musaba nnyo asigale nnyo ku mulamwa gw'omuntu amwinspiringa. Ajja kumala afunemu ekirungi. Diini wasava. Ebintu Diiru ye gye yali afunye okukuba nupo gisaanyaawo ng'eringa eyamwokyezza. Ebintu nabirabye tetulina kwogera ku bannaffe tukola omulimu gwe gumu. Naye nalabye nga ensonga abantu bagibaddeko. Diini twajja tumwogerako wano. Naye bw'otunuulira ensonga za ddiini zino zirimu amatankane mangi. Ekisooka natunuulidde nnyo omusajja oyo gwe bayita Simbwa. Ye Kagombe. Abo bantamyeko kubeera nga buli tuba tugenda mu kulonda we bafune emisango gyabwe. Tubadde n'emyaka 4. Simbwa ndowooza yali Secretary General w'ekibiina ekikadde ekyo. Ne Secretary General bakyuka bulijjo. Simbwa Simbwa omulaba enjala emuluma. naye wache muluma nnyo nga tugenda mu kulonda tubadde n'emyaka ena kooti zibaddewo nze olumungera negamba obono kate abakulu bano buli kaseera baba n'ebisango sango Kibalama walabika Kagombe naye wavaayo Secretary General wakaba olumamiro like ba Secretary General bavaako ne president bavaako lwaki bana aba NUP oba NRRP oba byebikie ebitali ekisooka omanyi ddiini y'omukwano gwo ddiini y'omukwano gwo si mukwano gwange passe but we nali ndandika mawulire nayambibwako nga nze nkola intani omuyinako koolukululo siyinza kuwakana okay kakati ekisooka ddiini gwe mmanyi ddiiru zaazaagala nnyo ddiini waddiiru ddiini wali ddiiru tavaawo ekyokubiri bano basimbwa bakkiriza nti ekibiina tebakyakiyinako buyinza bakiwaayo misana tukunga ensi yonna eraba naye baatandika okukitembeeya nga baagala nabo kutulako ddiiru abaagala okutula ddiiru basanga owa ddiiru bwe basanga owa ddiiru ebiseera bya Mathias Mpuuga Nsamba ebyo kibiina baali baagala okikutuliramu era ojjukira bulungi nti emisango gyayitiŋŋana Mpuuga ne Abedi nga bagamba tetujja kuva mu kibiina tujja kulwanira munda sibeto ndezo zijjukira bulungi zijjukira ne bakagombe eno basiimwa nga bakutta akati bagamba ekibiina kyaffe tukyagala kitegeeza ki nti wakati nga ne gundi ekibiina private property nti wokiwandiisa kiba kifuuse kikyo baye bagamba ekibiina kyaffe tukyagala nga bali abantu bana lwaki tetuteekawo akaluluko open vote tulabe oba basigala ku leadership y'ekibiina boogera ku perspective ey'obujega ey'okusiriwaza kutusagamba bantu ekibiina kyange poloti nti oginako endagaano era ebiseera ebyongera okulaga nti NUP yatuuka n'okutwalayo constitution eri amended ne baloopa mu kooti ne baloopa so wonna waliwo process eraga nti ekibiina baagala kufuna ngeri gye bakikwanyulako NUP n'obukulembeze wa Mathias Mpuuga ne banne ba Abedi Bwanika naye obudde bwatuuka ne balaba nga tebakyasobola kulwanira mu kibiina ne bafuluma NUP nge bataddeko ki Mwami Kyagulanyi n'obukulembeze bwe nga bataddeko amaanyi ne bakifuluma kakati bwe bafuluma wabweru bano basimba babawo amagezi bagende mu kooti bakleiminga ekibiina naye bano basimbwa nabo ababatwala abawo amagezi bagende mu kooti bagenda okulanga ebintu ebikyali mu supu tebikyammuka naye nga Kibalama yejjukira baswikinga obukulembeze Kibalama asigalamu ng'omu ku bakulembeze b'ekibiina founding members kati nnera ebigambo bino ensonga zisigenda zirwako eza ddiini naye nyina ekigambo kye ngenda okukugamba NUP ng'ekibiina
oba kikola kakodyo ki oba kakodyo ki kibadde kirina okufindinga ene means ezisigaza ekibiina ekyo NUP nga kibali mu control mu buwandiike mu signatures mu mpapula as long as tebalina go balumizza physically. I don't care oba ddiini yakwata Kibalama n'amutwala ewa Lubongoya. I don't care as long as Kibalama bamutwala ne kamera ne zimukwata ebifaananyi. Walabako Kibalama nga ali wama Kyagulanyi ng'alwana. Yali musanyufu. Wamulabako ng'alaga nti bamuwambye. Bwe bawambye ajja ng'afaanana bw'atyo. Naye ekibuuzo ne kibeera senga NUP etwalibwa bano abagamba be bannanyiniyo balina kapasite eyita olukuŋŋaana ne bafunayo wadde abantu abana oba baagala kutwala linnya lye libanyumira kuba kyekakasa Abannayuganda senga bakuzuula nti toli ku mulamwa nabo bo tobalinaako bwannannyini kuwagira bano babakayanira ekibiina babeera nga bagamba nti nno eno ttiimu yamu olaba abantu aba ku ttiimu ya mupiira gye bawagira abateekamu ssente. Abasajja balina ekibiina ekyo nga tebalina wadde LC chairman. Kati wekibaddiza balowooza bagenda oba baagala kujjamuko kasente nti ekisanja myaka 5 buli palamenti iPod bino buli omu gyatuula tusikeeyo kaako tugende. Tebasobola naye nze final conclusion gye nkola ku kintu ekyo oba ddiini yatwalira Lubongoya Kibalama I don't care. Otegedde I don't even care. Kyenfaako nti political parties zina kusigala nga ziservinga interests z'Abannayuganda. Si bantu balubatu nga bolaba ono omusajja Simbwa oba ye Simbwa oba ye Kagombe yali Secretary General abayina bye beeyagaliza just okukenenula okufuna mulabulirawo kiringo ly'okugamba lutalo. Kyenakugambako wano ne nkugamba n'abasajja babeera n'ebibiina briefcase Babedi Bwanika. Singa Mathias Mpuuga baali bazanya ebyobufuzi ebyaddala nga si bakuusa. Why would Mathias Mpuuga go okugulawo ekibiina ekipya nga Abedi Bwanika sina mukwano gwe bali bombi mu buli kimu lwaki tebaleeta kibiina ekyo ne bakikozesa? Kitegeeza bano basuubuzi ba byabufuzi. Way out.